Speech ogenda kukusinga kwa dressing ki? Ngenda kwogera ku nsonga z'abannakawempe, njogere nnyo ne ku Ssegirinya yakola kusinga, n'ensonga endala nnyingi nnyo mugenda kubeera nga muzira. Wali wasaba speaker nti nojje ne Mamini yagaana? Baagaana. Ekyo nekireka neŋŋamba kanjenzeka nsize bannayuganda njogere ku nsonga ezibaluma naye bibadde mu kkomera ebiku byonna nkukunyi byonna ngenda kubeera nga mbyogera. Essuuti ekunyumidde. Essuuti kyegenda kwogera ku bintu bingi. Yes, sebo honorable. Na buli kimu kyonna embeera mwe tubadde tutambulira mwe tubadde tuyisibwa mu kkomera na buli kimu kyonna mpozi n'okwebaza ababaka n'abantu bangi abasobodde okutubeererawo okulaba nga tusobola okufuna eddembe lyaffe oluvannyuma lw'emyaka ebiri. Manye tekibadde kyangu kubeera mu kkomera myaka gino gyonna tusigala nga tukyali balamu era twebaza Mukama Katonda. Mpozi gwe wagenda wali omaze maiden speech naawe? Nali maze okuteesa emirundi egiwerako naye munange yali mulwaddelwaddemu sooka tusaba Mukama Katonda atusobozese omulimu gwaffe gwe tukomyewo gwa palamenti ogwokubiri. Naye ku order paper kwoli nti onaateesa oba? Muganda wange nze order paper yona libala nife ba order paper muwadde mutya ekizimbe twadde kikumisinga nnyo nnyo afe ba order paper esimu wajese naatu wa update ya parliament watusuubizaako nagenda kubeera nga muzifuna wane protocol watusuubira fetugendako manje just watikakayitagida ki bano bamawuli katwagala Those who are not accredited, they are then the first go to the stage. You come this side. Obadde okyayogera ku suutiyo obadde okyayogera ku suutiyo ng'otubuulira essuuti wagiguzeewa kubanga abantu bagamba akagato k'olubege wakawonye baade bakusekenga akagato k'olubege. Mulina kye muŋŋamba temulina kye muŋŋamba era kumwe bakayagala okuwasa nga mmaze wano okukola maiden speech suuti nja gimwazika n'akagato kaizi tonnawasa mako tannawasa nja gibanzika ngenda gitegeka essuuti bagiyita bizibu byaggwa naye senga bakugaana okuteesa bagaana okwako kyoyogere mbadde zijja wano nga bankwata jiike endiwezo zitambula bulungi eryankwatako bava mu bimu kkubo kati bonna bakuviira bavaawo speech ogenda kukusinga kwa dressing ki? ngenda kwogera ku nsonga z'abannakawempe njogere nnyo ne ku Ssegirinya yakola kusinga n'ensonga endala nnyingi nnyo mugenda kubeera nga muzira. Wali wasaba speaker nti nojje ne Mamini yagaana? Baagaana. Ekyo nekireka neŋŋamba kanjenzeka nsize bannayuganda njogere ku nsonga ezibaluma naye bibadde mu kkomera ebiku byonna nkukunyi byonna ngenda kubeera nga mbyogera. Essuuti ekunyumidde. Essuuti kyegenda kwogera ku bintu bingi. Yes, sebo honorable. Na buli kimu kyonna embeera mwe tubadde tutambulira mwe tubadde tuyisibwa mu kkomera na buli kimu kyonna mpozi n'okwebaza ababaka n'abantu bangi abasobodde okutubeererawo okulaba nga tusobola okufuna eddembe lyaffe oluvannyuma lw'emyaka ebiri. Manye tekibadde kyangu kubeera mu kkomera myaka gino gyonna tusigala nga tukyali balamu era twebaza Mukama Katonda. Mpozi gwe wagenda wali omaze maiden speech naawe? Nali maze okuteesa emirundi egiwerako naye munange yali mulwaddelwaddemu sooka tusaba Mukama Katonda atusobozese omulimu gwaffe gwe tukomyewo gwa palamenti ogwokubiri. Naye ku order paper kwoli nti onaateesa oba? Muganda wange nze order paper yona libala nife ba order paper muwadde mutya ekizimbe twadde kikumisinga nnyo afe ba order paper esimu wajese naatu wa update ya parliament watusuubizaako nagenda kubeera nga muzifuna wane protocol watusuubira